ngenda kwogera ku faith. Faith okukkiriza mu Luganda kyekintu ky'okubeera ng'olowooza ekintu ky'otalabangako naye ng'omanyi nga kituufu, kubanga Bayibuli zisomesa okukkiriza Katonda tetumulabangako naye tumanyi nga gy'ali. Tulina okuba n'okukkiriza mu mitima gyaffe. Era church yaffe eya Church of Jesus Christ of Latter-day Saints etusomesa okubeera nga tubeera n'okukkiriza, kubanga bw'oba n'okukkiriza osobola osoma n'ebitabo ebyo nga scriptures, osobola okusoma ebitabo byonna bye tukozesa mu church okumanya Katonda. Okukkiriza kintu kikulu nnyo kubanga kitwongera tuwa essuubi n'okubeera nga tuyiga Katonda byagala tukole n'okuba abantu balamu. Kambasabe mubeere nga mweyongera okubeera nga mukkiriza, naddala okukkiriza mu Katonda n'ebitabo bye tulina nga Book of Mormon ne Doctrine and Covenant ne Bible.